Essaawa ziri 12 ez'okumakya. Kamera zaffe tuzikeezezza mu lubiri lwa Kabaka olusangibwa e Mmengo okusobola okwerolera ku misinde gya Kabaka ng'ajaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 7 ng'amakulu g'omukolo guno oba emisinde gino kwe kulwanyisa akawuka ka mukenenya era nga we tunaatuukira mu mwaka gwa 2030 nga olutalo luno tujja kuba tulutuuse ku nfe. Ssaabasajja Kabaka asiimye n'alabikako eri Obuganda okusobola okuggulawo emisinde gino era ekitiibwa kya Buganda kye kisobodde okubeera nga kiyimbibwa oluvannyuma lwa Kabaka okuba ng'atuuka kussa n'abakulu ab'enjawulo n'owekitiibwa Charles Peter Mayiga nga ono ye Katikkiro wa Buganda. Emisinde gino gisobodde oba gibaddemu kilometers ez'enjawulo nga zino kilometers abantu ab'enjawulo ze bagenda okuba nga beetabamu. Muno mwe mubadde kilometers 5 nga bano bagenda kudduka okuva ku Lubiri beetooloole Bulange badde ku Old Kampala balyoke badde ku Lubiri. Abalala badduke kilometers 10 nga bano bagenda kuyita ku Bakuli beolokera ku Lubiri lwa Kabaka. Abalala ba kilometers 21 era nga bano be bagenda okudduka ku Bakuli olekere ku Sanyu Babies Home oluvannyuma badde ku Lubiri lwa Kabaka. Namutikka w'enkuba gy'avudde nga Kabaka yakamaliriza okusimbula emisinde gino. Naye era kino tekiremesezza bantu kubeera nga beetaba mu misinde gino. Namungi w'omuntu alabiseko ng'addukira mu nkuba eno era we twogeddeko n'abantu abamu ku beetabye emisinde gino batutegeezezza nti enkuba oba embeera y'obudde tesobola kubalemesa kubanga balaga Kabaka waabwe omukwano kussa n'omwoyo gwa Bwakabaka era ng'enkuba tebalemesezza kubanga beetaba mu misinde gino. Oluvannyuma lw'enkuba eno okubanga ekya emikolo gisobodde okubanga gyeyongera mu maaso era abayimbi ab'enjawulo basiimye okusanyusa Obwakabaka. Nsigadde nze Nasozi Amina ku MRTV.